This is Ground Media UG. Constitution egamba nsa abatabuzayo ng'omwaka ate kirowoozaawo kitaagisa kunemezaawo nga bakama bange bagambye ekikole omaawo kukiseera twagala ekome kadamu tubeera mu ggwanga yaffe okulembeze naye ngaekisigala omukulu njagala sanity era mbebaza abantu ba Uganda kubanga emirerembe gye nasanga e Kampala mukadde embeera eyaliyo ey'obunkenke okuvala najoyininga ekitongole ekyo embeera eyo ebadde enkakkana ekitaali kyangu mu biseera biri omukulembeze atambula n'emmundu abiri ajja mu mukono teri ayimuka teri atambula teri asituka naye omukulembeze abadde atambula tekyali amuwoola ate nga tere mu disipule onna watambula olwekyo nsuubira nti embeera eyo ate nga sina kyenabawa n'olwobwezige n'okukkiriza nti balina tukwata enkola abantu baffe babadde ba mirembe era buli omu akiraba n'omukulembeze avuddeko abadde atuwaako obuzibu endowooza abantu be bamu ate nga nze nzize eggwanga lyonna okutwaliza wamu kubanga inayo region abantu abazze mu kunnonda bewunye nembaale bamemba ba general assembly abataano abaana bazze embaale omukulembeze abaddeko gyasibuka abaana bakoze bazze badisitikazi bazze esabala kwogera wano manya gaabwe nolwekyo sina buzibu omukulembeze ensuubira onkana Mufti twakakase gwe Mufti nalayidde nalondebwa nasikoze campaign nasikuba essimu gamba nakkiriza n'okwagala abantu bange babeere bumu kikyabadde kyangu kukumatiza nakukkiriza naye nga nalabye nga nina okukkiriza okusinzira ne mu constitution ya Uganda Municipal Council senga omukulembeze abaddeko avuddewo ekiyitibwe yadda mu kifo ekyo lwampaka nabo badde tebalina option ndala jako nga baba baseze okumenya constitution ate nga bonna bakudabaliwa ekitiibwa eyalombera Uganda eggwanga efuna independence yazaala mama wange ddala Mufti wa Uganda yazaala mama wange ddala y'omu ku baana be kale saabakulu babakulu bamusinga emyaka 50 era waali mulamu maama we Hajati Sauda Namatovu wala wa Musa Mudde nyumba Islamu kunavu Islamu eggwanga era yamuddira mu bigere nga avuddeko Sheikh Abdulrazak Matovu ojja wa maama wange ddala olwekyo nze okubeera wano sikyavudde bali badde nteekeddwa okubeerawo baba nonze sikoze campaign ani Katonda yatulaganyisa nti omuntu atateekamu nakwonoona bintu by'abantu olwokuba yagala kutuuka ku bukulembeze Katonda amubeererawo olwekyo basanyusa era mbakakasa nti embeera eyo ejja kutambula amazzi gakulukutira bannamawulire bakakasa otya nti ofiisi ejja kuba nnyangu yakutuuka mu Mufti oli abaddeko okubirizibwa nakizemudda nti amateeka agatuusizza okuyita okukuŋŋaana luno era ge gateekateeka okutusobozesa genda mu ofiisi ezo peacefully atwali kuba omusaayi atwali kusikaŋŋana inshallah Kampala mukadde akimanyi bulungi olowooza abantu gamutuusaako era
sogenda okubatambudde wakati amawanga gegwebikunda gagimanyi era okujolwa n'okulumirwa bungi okuva gye bali. Nolwekyo siina bweraliikirivu okusobola okukimalawo inshallah. oba mpozi okukigirako nga gwe omupya ogenda kwawukanako otya n'oligodidde mu bigere okulaba nga ensonga abantu ze beemulugunyaako naddala ebintu by'obuyisiraamu tebibbibwa Muslim properties. Kyamukisa mulungi Kampala mukadde maze emyaka 6 sirowooza nti waliwo ayinaliko nga nali mbatteko ng'emma ebeeraliikiriza sayidi yaabwe. Olwekyo nziramu bakakasa ebintu byammwe bijja kusigala nga biri safe era tewali buzibu bwonna ojja kubaawo naddala nga ena assembly yateekawo okade trust ebivu egyo erabika nti byayogeddwa eddagala kuba bakama baffe aba ena assembly inshallah taala. Erinnya agenda tukuba wa business card tuwandikeko erinnya kituufu.